بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر. الله سبحانه وتعالى إلى السورة يتويت المدثر يا أيها المدثر وانجب يبسي قم فأنذر. قم ستوكا كاكاتي فأنذر جندو تيسابا أنتو ومولي مقولا بسي وربك فكبر الله سبحانه وتعالى موغيرينغا كنت أكبر الله أكبر ومتواجه مدارانتي يمنينا السنجي بنيني وثيابك فطهر انغو يزو زتمي زبيري وقلوه بكونغو فولي زبيري كوكويا زبيري موزو والرجز فهجر أما سانا مبانو كباسينزا بانتو غاسنغو كي تغاسينزانغا تساميرانغا ولا تمنن togabanga tastakthir olw'okwagala okufuna ekinene ekisinga ky'owaddeyo walirabbika fasbir ogumiikirizanga bw'obanga ekkubo ly'okutte ly'ekkubo lya Allah ettuufu فإذا نقر في الناقور سينجن غومبيري بيفويدوامو فذلك يومئذ يوم عسير فإذا نقر في الناقور سينجن غومبيري بيفويدوامو فذلك يومئذ يوم عسير ورونو كساوي يرغندا كبارنا كرزيتو على الكافرين غير يسير على الكافرين كباري بكافيري كنسكنا باتاكو للآخرة غير يسير تتغندا كبا روانغنا كاتونو ذرني ومن خلقت وحيدا ذرني الله غامبا ndeka ومن خلقت وحيدا نويو gwenna kolanga ndyomu ومن خلقت وحيدا نويو gwenna kolanga ndyomu yekataina kalina taina sente teyajja nazo teyina bakyala teyina baana mundekere byonna nze nabimuwa وجعلت له مالا dala bwe namuteerawo ssente n'enzimuwa mamduudan nga nnyingi wabaniina alina abaana abalenzi shuhuda baaleebeeta nabo buli walaga wamahadtu lahu tamhiidan ne muteekerateekera oluteekerateekera obulamu ne bugonda ثم يطمع ككتبون أتيرا شارلونكنا أن أزيد بيرينغا موغرا كلا إنه كان لآياتنا عنيدا كلا ندا وبيتو سيسيچا كوريچو إنه مزما الله سبحانه وتعالى غامو مونتويو كان بآياتنا عنيدا أبدكم تيكا غفنغا وامبوتوا غكوبا كونيه چفوبا سأرهقه صعودا ككاتي نتوسو كمواليزو كولينيا كوغاسوزا غالي موليرا غاوليدي إنه فكر وقدر يرووليزا نابما بمامو nageraageranya mu ekyokwogera omusajja oyo Allah subhanahu wa ta'ala gwatunyumiza yali musajja mukyamu nnyo nga y'omu ku batulugunya nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam olumu al-Walid ibn al-Mughira gwe tumanyi obulungi nti y'omu ku baatawaanya nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagenda n'awuliriza Qur'ani bwe yawuliriza Qur'ani n'emuyingira n'agyogerako ebirungi n'agamba wallahi innahu mazima Qur'ani eyo la halawa ewomereranga switi wala yuhattimu ma tahtahu buli kyonna ekitaliyo ekiri wansi waayo kyakubetentebwa tekijja kufuna kulabwako wa innahu la ya'lu wa la yu'la alayhi Qur'ani eno yakuba waggulu tewali kijjajjiba waggulu abakafiri bagenda okuwulira ng'ebigambo ebimuvaamu abanene banne ne bamugamba nti al-Walid kad saba Walidi amaze okulokoka Walidi ayingidde obusiraamu akyuse bannaye tufudde Walidi ogamba ki ku Qur'ani oyogedde otya ekigambo kyamuyitirirako Allah agamba nti innahu mazimu omusajja oyo bamala omugamba ekigambo ekyo nti oyogedde otya fakkara n'alowoolereza ekyokubagamba waqaddara n'apimapimamu kikyaba ateekawo fakutila Allah aga nti yakolimirwa omusajja oyo aliko ekikolimirwa kaifa butya qaddara bwageraageranya kikyagenda okuteekawo thumma qutila kaifa qaddara mazima yakolimirwa kuno ku nsi ne ku nkomerero mu kolimire butya bwapimapima ekyokubeera nti agenda okwogera ng'ate essaawa yemu yava okwogera ku Qur'ani ebituufu yagenda okulaba nga kimuyitiriddeko thumma nadhara n'atunuulira abantu be abamubuuzizza thumma abasa oluvannyuma n'asiba emitaafu wa basara ne yeekaba ng'eroowa olunkulu bwe yali badde thumma adbara oluvannyuma adbara n'abalaga enkoto n'atambula wastakbara n'agenda nga yeekuluntaza ng'alaga nti wa bbeeyi faqaala in haadha illa
هذا سحر يؤثر فقال نافهم إيشيغامبا إن هذا تريان القرآن جمربا إلا كجاكو سحر دوغو يؤثر نبي لكم بكباني إن هذا إلا قول البشر إن هذا تري القرآن إلا كجاكو تنيزو بابو لكو تمنبوزا كقراني olwo yeefulidde mu kitinga embazzi qawlul bashar bigambo bya muhammadi muntu buntu yabyogera eno si bigambo bya allah yeekangabiriza ng'alaga nti bigambo bya muhammadi yabiyiya sauslihi allah aga nti ŋŋendo okumusonseka sakar mu mulimu omuliro oguyitibwa sakar wama adraka ani ayinza okukumanyisa ma sakar gwe guliwo omuliro ogwo guyitibwa sakar la tubqi tegulekaawo ennyama yanna tegulekaawo kiyitibwa kanyama wala tazara ate tegutaliza lawahatan lilbashar gusiririza ddala eddiba omuntu n'abeera kisiriza عليها 19 kuliko bamalayika 19 Allah subhanahu wa ta'ala okwogera bamalayika 19 kyali kigambo kinene nnyo ekyaleetera abatakkiriza nga Abu Jahal okutulika n'aseka nti singa ojjeeko Maliki akumumulira amanyiddwa n'abalala 18 be 19 baatulika ne baseka ne bagamba nti ate Muhammad ayitiridde omuliro agambye guliko bamalayika 19 tusobola okubakwata ono n'akwatako sayidi n'akwatako sayidi awo ne tuyitawo abala ne mugenda naye Allah agamba Allah subhanahu wa ta'ala yayogera bamalayika nti be bali ku muliro so si bantu so si majinni ge yateekawo okuuma omuliro kuba singa gaali majinni oba bantu baalikwatiddwa bannaabwe ekisalo obuyitirivu bw'omuliro awo ne babeera nga abamu babakukusa ng'embeera zaffe ez'obuntu bw'ozimanyi naye yateekawo bamalayika la ya'suuna allaha ma amarahum abatajemera Allah ku ekyo kyabalagidde ويفعلون ما يؤمرون أباكو ليش تبا لقيدوا تبالي أنقذي وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر Allah agamba nti wama ja'alna tetwafuula ashaaba nnaari abakuuma omuliro okubeera nti bantu balala illa okuggyako malayika twateekawo zimalayika baffe bamalayika baffe be twateekawo wama ja'alna tetwafuula iddatahum ennamba yaabwe nti bali 19 illa okuggyako fitnatan twayagala kibeere ekigezo lilladhina kafaru eri abatakkiriza balabe nti ennamba ntono beesekere liyastayqina alladhina utul kitaba naye ate be twawa ekitabo bo bajja kikakasa kubanga mu bitabo byabwe gyekiri wayazdada alladhina amanu imanan abasiraamu abakkiriza bajja kweyongera bukkiriza wala yartaba alladhina utul kitab tebajja kubuusabuusa mu nnamba yaffe y'abantu ababasooka okufuna ekitabo ekintu ekyo twakyogerako dda mu bitabo byabwe walmu'minuuna n'abakkiriza aba muhammadi sallallahu alaihi wasallam bajja kukikkiriza kuba bakimanyi ne bamalayika omu Allah subhanahu wa ta'ala amukozesa n'amukolera kyayagala وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون أبينا وبرود متما جابي نغبا السلام وتسب السلام والكافرون نابا بكافر الدلا ببغينا كبوزا ماذا أراد الله بهذا مثلا كتوندا غيندي ريد تشوتو كبيرا كفرنيكا نايو غيري نامبي يكوبونكو ينجبوا abantu bonobonna كذلك يضل الله من يشاء الله باتيو بابزغوا يغالا asobora mutera bw'ekintu ekitono n'abulira ku ekyo oyahadi man yasha n'alungamya gwayagala akakasa nti ne bwe yali badde ennamba nga ntono okusingako katonda agikozesa kyayagala n'ekikolera ne kigguka wama ya'lamu junuuda rabbika illa hu abategeeza tiryamanyi magye ga katonda we okuggyako katonda we yekka yagamanyi obungi wama hiya illa dhikra lilbashar teri qur'an eno okuggyako okubuulirira
abaana Adamu. Oba tuyinza okugamba nti wama hiya teguli omuliro ogwo gitugwogedde bwe gutyo illa dhikra lilbashar, okujjako nga twagadde abantu bajjemu ekyokwebuulirira, na singa banaaba bawulidde nti omuliro gwa mutawaana nnyo bayinza okweddako. Kalla mazima ddala walqamari, ndayidde omwezi, kubanga asobola yo okulayira na buli kyonna kyonna kye yakola, wadde nga ffe abantu tukkirizibwa kulayira kitali Allah. Wallayli idh adbar, ndayidde ekiro singa kibeera kiggwako. Subhi idha asfar, ndayidde budde bw'okumakya singa obudde bubanga bwerudde nga busaasaanye nga bukedde. Innaha la ihda al-kubar, mazima kimu ku bintu ebinene. Omuliro ogwo kimu ku bintu ebinene bwe tuba tukyogeddeko, si kintu kyakuyisaako maaso. Jahannama kimu ku bintu ebinene singa tubyogerako omuntu walibadde weesisiwala. Nadhiran lilbashar, kyakutiisa eri abantu singa babadde mwakatya. Liman shaa minkum an yataqaddama, eri oyo yenna mu mmwe ayagala okugenda mu maaso akole ebirungi, aw yataakhar, oba okubeera nga yezza yekka emabega. Omuntu ayagala okubeera ng'akola ebirungi wa ddembe, omuntu ayagala okwezza emabega wa ddembe, naye ng'akitegedde nti jahannama bwe tukyogerako la ihda al-kubar, kimu ku bintu ebinene ebitasaana kuzanyirako oba okubirako olwali. Kullu nafsin, buli mwoyo gwa muntu gwonna, bima kasabat rahina, ekyo kye gwakola kigusuubira okubeera nti kyekijja okugununula. Illa ashab al-yamin, bannange okujjako abantu bokka abajja okweyagala be bannanyini mukono ogwa ddyo. Fi jannatin, balibeera mu jjana, yatasaaluna, nga babuuziganya. Anil mujrimina, nga beebuuza ku abo abataali mu nsi muno nga beeyisa bulungi. Ma salakakum fi saqar, bagenda kubabuuza nga bo bali mu jjana, bali mu muliro, kiki ekyabayingiza omuliro saqar? Qaalu bali baddamu lam naku min almusallin, twali tetusaala. Walam naku nut'imu almiskin, twali tetuliisa banaku. Wa kunna twalinga nakhudhu ma'a al-khaidin, twalinga ku bulamu bw'ensi nga tujerega obusiraamu awamu n'abo abaabujereganga nga tubeegattako mu kujerega obusiraamu. Allah subhanahu wa ta'ala agamba wa kunna nukadhibu biyawmi ddiini, twalinga tulimbisa olunaku lw'enkomerero. Abantu bali betulabye bwe bali babuuza nti lwaki mwayingira mu saqar, ne bagamba nti lam naku min almusallin, twali tetusaala, kimu ku bintu ebyatuyingiza mu muliro guno. Walam naku nut'imu almiskin, tetwaliisanga banaku, kimu ku bintu ebyatuyingiza omuliro guno. Muzze mulaba ekigambo kuliisa omunaku mu Qur'ani muno kiddiŋŋana. Wala yahuddu ala ta'ami almiskin, tebaliisa munaku, okuliisa kintu kikulu nnyo mu busiraamu. Wa kunna nakhudhu ma'a al-khaidin, twalinga twenyigira wamu n'abo abeenyigiranga mu kujerega eddiini. Wa kunna nukadhibu biyawmi ddiin, twalinga tulimbisa n'olunaku luno olw'amasasula, tuliyo. Hatta ataana al-yaqin, paka walumbe bwe yatusanga nga tuli ku mbeera ey'okujerega obusiraamu, tetuliisa tetusaala, tujerega. Fama tanfa'uhum, tekugenda kubagasa shafaa'atu mukuwolereza shafi'in, kwabo bwe tuligamba nti muwolereza abantu bammwe. Omuntu yenna bwe balijja mu kika kyammwe, omuntu agenda okuwolereza ekika ekyo, oba ennyumba agenda okuwolereza ennyumba eyo nga ye yakola bulungi, mmwe temugenda kubeeramu, temugenda kuganyulwa. Bagenda bagamba abo tebatawaanirako ebyabwe byatereera, bagenda mu muliro. Fama lahum ani tadhkirati mu'ridin, abantu babadde ki okubuulira kuba babuulirira bakukuba amabega nga tebaagala kuwuliriza basomesa ddiini. Ka'annahum, nga balinga humurun, nga balinga humurun mustanfira, himar, endogoyi ezidduka, mustanfira, ezifubutulwa. Gy'oli Sheikh olusituka okwogera ng'abantu bawuliranga endogoyi ezifubutulwa.
farrat min qaswara nga zidduka empologoma. Ebigambo by'eddiini babitwala ng'empologoma ezaagala obbalya. Bawoza ffe bye twabikoowa. Allah agamba mubadde ki awali abaagala okubabuulirira mutereere mudduka w'obuddusi gy'oli nti empologoma yedduse ensolo. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. Allah subhanahu wa ta'ala agamba bal wabula yuridu kullu mri'in minhum buli muntu mubo kirabika ng'ayagala yu'ta bamuleetere suhfan ekitabo kimunashara nga kibikkule nga kirimu bwina agamba nti wamma gwe gundi Muhammad mukkirize nabbi baagala buli muntu ekitabo kive wa Allah kijje mu linnya lye kimutuuseeko obubaka nti Muhammad talimba avudde wange. كلا بل لا يخافون الآخرة. nedda bal la yakhaafuna al-akhirah ekibaleetedde okweyisa enneeyisa gye beeyisaamu tebatya butya akhira era n'okugitegeera tebagitegeera. كلا إنه تذكرة. kalla nedda innahu tazkiratun kuno kubuulirira. فمن شاء ذكره. faman shaa dhakara omuntu aba yagadde Qur'aani eno esobola omubuulirira n'atereera. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wama yadhkuruna abantu tebasobola kubeerako kye bajjukira ku lwabwe illa an yasha Allah kujjako nga Allah subhanahu wa ta'ala yagadde omuntu okubaako kyamujjukiza n'akijjukira. Huwa ahlu taqwa Allah yennannyini kubeera nti atiibwa wa ahlu lmaghfira yennannyini kusonyiwa. Teri muntu asaanidde kutiibwa okujjako Allah subhanahu wa ta'ala yekka omuntu gwasaanidde okutya mu bukakafu bw'okumutya era Allah subhanahu wa ta'ala abamutidde yennannyini kusonyiwa ajja kubateeka mu awali okusonyiwa kwe. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.